Bismillahirrahmanirrahim. Mwanyinaffe Ramula yabuuzizza ekibuuzo n'agamba nti bwe mba nafumbirwa ejja neebeera wansi wa bigere by'abakadde bange oba ebeera wansi wa bigere bya mwami wange? Ejjana ebeera wansi w'abo mbiriri. Ejjana ebeera wansi w'abo mbiriri. Oba olina obuvunaanyizibwa bwa mirundi ebiri. Obuvunaanyizibwa obusooka kwe kubeera nti oyisa bulungi bbaawo omwami wo Allah subhanahu wa ta'ala gwakuwadde, kubanga aliko ejjana singa obeera ng'omuyisizza bulungi era ng'omuwadde ekitiibwa era n'omugulumiza nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamukulondera mu bangi n'abeera ng'amukuwa. Olina okubeera ng'omwami oyo omugulumiza era n'omuwa ekitiibwa kye, so aliko ejjana. Era w'obeerera ng'olina obusobozi obulabirira bakadde bo mu kubawa ekitiibwa, mu kwogera nabo obulungi, mu kubawa kyonna ky'osobodde, omwami wo bw'aba akukkirizza ogenda obakyalireko era ogenda obakyalire, ejjana mu bigere by'abakadde baffe nayo gy'eri. So omuntu yenna atannaba kufumbirwa, tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo obw'okulabirira bakadde bo, nga tayimu y'okubeera nti ate akadde kuwandibadde omuyisaamu obulungi ate okataddeko ku mwami wo katono, beera nga furusa eno ogikozesa bulungi naye ng'osigala n'omuamala, kubanga ejjana omukadde bw'anaakunyiigira ng'oli wa mwami wo tojja kufuna jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate bw'onoobeera wa mwami wo n'akunyiigira naye tojja kufuna jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati bw'otyo olina okubeera ng'obalansinga mu mbeera yo ng'omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa okufumiitiriza mu mbeera bw'etyo. Ekibuuzo yagambye nti bwe mba nga nalaba taata wange talina kyampa wadde ne maama talina nze kiyampa wadde ne maama wange nga talina kyamuwa, omusango agannina omusango singa mbeera nga maama wange gwe mpadde laavu esinga obungi era nga bwe mba nnina kye nnina gwe nsooka okuwa nga sinnaba kuwa mukadde wange taata wange ku nsonga yonna yonna. Ekigambo kino bwe kito nga bw'okyogedde y'ensomesa y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omusajja ejjeri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ma huwa ahabbu nnansi ilayya ani au kama qala sallallahu alaihi wasallam, nti muntu kyasinga okuba bwe nzina okusinga okwagala gyendi, n'agamba nti ummuka, maama wo. N'ambuuza ate oluvannyuma ani? Omubaka n'addamu n'amugamba maama wo paka emirundi bwe gyawera 3. Oluvannyuma n'agamba nti thumma abuuka, oluvannyuma zzaako taata wo. Amakulu nti omubaka okwagala kwa maama kubeera kwa mirundi 3, oluvannyuma okwa taata ne kubeera kwa mulundi gumu, okusinziira kuki omuzadde kyali gye tuli omukyala olw'ensonga yakusitula mu lubuto okumala emyezi 9 era yabeera nabo naawe mu mbeera yonna. Naye ekyo tekitegeeza nti olw'okuba nti Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuwadde furusa obeere ng'obeera ne maama we mu mirundi 3 oba omuwa buli kimu 2-3 oyawukane ne kitaawo. Hubbu eno Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagituwa mu kubeera nti obalansinga okwagala kw'abakadde bo, nga maama wo yalina okubeera ng'afuna hadhi nnene mu mutima gwo gwe ng'omuntu omukkiriza era yasoma enjigiriza y'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekibuuzo ekyokulala kyaga nti era kya Hajar yaga nti omuntu gwa Allah subhanahu wa ta'ala gw'aba awadde ekibonerezo ekyo nga Allah subhanahu wa ta'ala oba n'ayisizza mu baana be ne babeera nga tebamuyisizza bulungi nga naye bw'atayisizza bakadde be bulungi, ensonga olwo ekibonerezo ekyakhera kibeera kiwedde? Tugamba nedda, kulw'okubanga ebibonerezo ebibeera biwedde era ebibeera biriko okugamba nti oba oliawo omuntu kati alina garanti nti Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiye, byebibonerezo byonna oba amazambi gonna nga galiko ekibonerezo ekiriko nga haddi kibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala ngoga nti omuntu bw'aba ayenze bamukube kibooko, oba bw'aba ayenze nga mufumbo bamukube bamutte, oba bamutemeko ensingo. Hududu ebiriko ebibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala byateekateekanga ebibonerezo bituukibwa ku muntu ku nsi, omuntu bw'atyo yaba asonyiyiddwa senga ekibonerezo ekyo kibeera nga kimutuusiddwako. Wabula bino nti nakoze kino oba nagaanye okusaala, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'akuteereddewo embeera embi
yekyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an al-Karim waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka nti omuntu yenna aneerabira okujjukira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agenda muwangaaliza mu bulamu obwakanyigo era obulamu obubi ennyo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala alaga nti wanahshurahu yawma alqiyamati a'ma era tujja kumuzuukiza yawma alqiyama nga talaba obanga muzibe. Ajja gamba qala lima hashartani a'ma, lwaki Allah subhanahu wa ta'ala onzuukusizza nga ndi muzibe waqad kuntu basira nga ate ku nsi nali ndaba. Allah subhanahu wa ta'ala agenda mukudaalira amugambe qala kadhalika atatika ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, naffe twakuwa amateeka gaffe n'ogaana okubeera nga ogassa mu nkola, naffe olwaleero tukwerabidde. Ogenza okujja nga amaaso go tugeerabidde nga tetugalinaawo. Okwo kujja kuba kudaala nga Allah subhanahu wa ta'ala amukudaalira mu mbeera bwetyo. So kiba kitegeeza nti omuntu aba akoze ezambi yonna aba alina obulamu obubi nga Allah subhanahu wa ta'ala kyekibonerezo kyasoose okumuwa, then ekibonerezo ekinene nga kiri ku yawmul qiyama. Ekibuuzo ekirala kyavudde wa muganda waffe ayitibwa Sinyunju, yagambye nti mukadde wange bw'aba mushiriku obanga mukafiiri nenjawukana naye mu byeddiini naye nensigala nga nkwatagana naye mu mbeera ez'omuamala ogwa bulijjo, nga bwe nfuna ssente muwaayo, bwe nfuna byennina muyisa bulungi, muwa ekitiibwa, bwe mba mubuuza nfukamirako wansi n'ebirala bwe bityo, mba nnina omusango. Toyina musango wadde ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakwagaza era ekyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyeyakusomesa. Ekyokubiri n'agamba nti nzikirizibwa okumusabira edduwa yonna Allah amusaasire. Edduwa gye tusabira omuntu atali musiraamu era gye tusabira omuntu omushiriku gwe tukakasa nti ekikolwa kyakoze yukhrijuhu min almilla, kimufulumya mu busiraamu, kwe kumusabira Allah subhanahu wa ta'ala amulungamye. Eyo yedduwa gye tusaba obulamu bwonna nti Allah subhanahu wa ta'ala nsaba olungamye kitange, nkusaba olungamye maama wange, nkusaba onnungamiza omuntu bw'ati, ebikolwa byakola ebitali birungi obeere ng'obimuggyako, obeere ng'omussa ku nkola entuufu. Edduwa eyo ogimusabira ebbanga lyamala nga tannaba kujjulukuka mu bulamu buno obw'edduniya. Senga ajjulukuka n'ava mu bulamu obw'ensi ng'afiiridde ku ekyo, olwo edduwa eba ekutuseewo, omanya bumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala inshaa yaghfira lahu, bw'anaaba ayagadde ajja musonyiwa, wa inshaa yu'adhibuhu, era bw'anaaba ayagadde ajja kumubonereza. Then biba bivudde mu ngalo zo era nga tukyalina kyonna ky'osobola kubeera nga okola. Hasfa yagambye nti mu musomo gwaffe twagambye nti bwe tumala okutya Allah subhanahu wa ta'ala tuzzaako bakadde babiri nga bwe twalabye mu aya gye twasomye nti waqala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Ne tugamba nti ate mu musomo gwaffe ogwayita twagamba nti oluvannyuma lw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala gwe tulina okubeera nga tuzzaako mu kuwa ekitiibwa abeera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwana wattu ebintu bino tebiri contradictive, njagala mwannyinaze Hasfa obeere nga obitegeera bulungi. Ekitiibwa ky'omukadde tekiyingira mu kitiibwa kya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era omukadde tumugondera ebbanga lyamala nga ekigambo kyatugamba tukole mu bigambo eby'eddiini nga kikwatagana n'eky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama era nga kikwatagana n'ekya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyonna kyatugamba nga kyawukana n'eky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, awo twawukana naye mu nsonga ez'eddiini n'akola byaffe ne tukola byaffe, then ne tusigala okukolagana naye mu mbeera eza bulijjo. Era Allah subhanahu wa ta'ala yalambika bulungi oda nga bwe yina okubeera ya mu Qur'an Karim yagamba nti wa atii'u Allah, mugondere Allah subhanahu wa ta'ala, wa atii'u rasula, era mugondere n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa ulul amri minkum, oluvannyuma mugondere n'ababawa ebiragiro kummwe. Bw'otunuulira ekigambo kino engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yarattabamu aya eno naga wa atii'u Allah, mugondere Allah subhanahu wa ta'ala, nassaako ekigambo atii'u amakulu nga kiri tamaamu, tugondera Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu era nga okumugondera kujjudde bulungi. Wa atii'u rasul, era tugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu buli nsonga yonna gye yajja nayo. Then ku bakadde babiraga nti wa ulul amri minkum, n'abawe b'ebiragiro mummwe, ng'ate abawe b'ebiragiro abatandikibwako
be bakadde ababiri n'abeera nga bo mu aya eyo teyassaako kigambo atiu olw'ensonga nti waliwo possibility y'okubeera nti bayinza okujja n'ekintu nga kikhalafa ekimu ku kya Allah subhanahu wa ta'ala oba ekyomubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abeera nga authority y'okubeera nti tubagondera teyagituwanga eri full nga tejjudde bulungi nga bwe kyajja ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam era nga bwe kyajja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Akantu ako bakategerekese bulungi nti bakadde baffe bali marutaba ga kusatu. Then omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye ali marutaba gali olw'ensonga nti ye ebintu bye biri divine obubaka bwe naye yennyini omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam then mu bantu bano abantu ababulijjo abatali mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam teri ali mu ddaala lisookebwako okujjako abakadde ababiri oluvannyuma ne tusaaka abalala Allah subhanahu wa ta'ala bye yagendazzaako mu mbeera zonna ez'enjawulo. Ekyokubiri aga nti mukadde wange bw'aba akola shiriki era nga nange shiriki we gwakola yamunteekamu era nga ensonga ezo nange mweziri nzikirizibwa omukadde okubeera nti omukadde oyo alamulwa atya era nsobola okumwawukanako. Omukadde tetumwawukanako nga bwe nakyogedde wali, omukadde tetumwawukanako mu buli mbeera yonna. Twawukana naye singa ebintu byatugamba okukola oba ebikolwa nga byakola bimujja mu busiraamu ne twawukana naye mu mbeera ez'eddiini. Ng'ebyeddiini swalazo byonna byonna obikola mu mbeera zo nga wamwawukanako, naye mu muamala ogwa bulijjo nga tannaba kutuusaako bulabe oba kubeera nti akweweredde okutta ne mu mbeera endala nga bwe kyatuuka ku Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu, tetumwawukanako, tusigala naye nga tukolagana naye mu buli mbeera yonna. Ekyokubiri, ekigambo kino ekya shiriki nga bwe nkirabye mu bibuuzo ebisinga obungi, ekyokugamba nti mukadde wange yanteeka mu shiriki, ekintu kino kyekisinza okubeera nga kituleetera obuzibu mu gitamaa mwe tuwangaalira era mu mbeera ze tulimu, nti omuntu agenda n'agamba nti nina obuzibu buno, mukadde wange yantadde mu shiriki oba yansindikidde shiriki oba yansindikidde shayatin. Naye ekigambo kino ffe ng'abantu abali mu gurupu eno era kino njagala okubeera nga nkibategeeza, tubeere nga tukyewalira ddala y'okubeera nga ekyokubeera nti tukikulembeza n'okugamba nti bansindikidde shayatin oba bansindikidde ebintu bwe biti ne bintuusa ku mbeera eno, kubanga kyekimu ku bitandikirako okwonoona mu gitamaa yonna neefa nga tekyasobola kudda mabega wadde okuteerera, kubanga bwe kiba nga kiyingidde mu mutima okukijjamu kiba kizibu nnyo omuntu okukimugjamu. Nabwe kityo omuntu asobola okubuuza n'agamba nti gwe okutegeera nti shayatini zino bazikusindikidde ogenda kukimanya otya? Tojja kukimanya okujjako ng'ate omaze genda wa musawo n'akugamba nti baakusindikira shayatini. Ng'ate omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man atakahinan, omuntu yenna agenda ew'omulaguzi, fasaddaqahu bima yaqul, nakkiriza ebyo byamugambye, fakad kafara bima unzila ala Muhammad, abeera ayawukanye ku ebyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mu hadithi endala yagamba nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu lahu salatan 40 yawman, Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza swalaze okumala ennaku 40. Ennaku 40 Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza swalaze. So ekigambo kino tuleme kubeera nga tukisembeza mangu nnyo mu mitima gyaffe, kulw'okubanga obuzibu obukivaamu buba buzibu bunene nnyo obusobola okwonoona society yonna neesaanawo neebeera ng'evuddewo, emirembe negiremu okubeera nga giddamu ila qiyam saa paka enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala bwali gijjawo. Mwannyinaffe ono yabuuza ekibuuzo n'agamba nti is there any dua for the parents which is not accepted? Wali edduwa yonna gye tuyinza okusabira bakadde baffe neebeera nga tekkiriziddwa? Edduwa yonna gy'osabira mukaddewo nga mukadde oyo Allah subhanahu wa ta'ala yamujjulwa nga mukafiiri, edduwa eyo tekkirizibwa, eyo edduwa emu. Ekyokubiri, edduwa eyo yonna gye tusaba noga nti rabbi ighfirli waliwalidayya kama rabbayani saghira, ay Allah subhanahu wa ta'ala yansaba onsonyiwe ne bakadde bange nga bwe bandeera nga nkyali muto, ng'abakadde abo si basiraamu, edduwa eyo nayo tekkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Edduwa ekkirizibwa yeriwa? Singa obeera ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga
abalungamya era abeere nga abawa abalungamya era abeere nga abalaga ekkubo eddungi era abalaga amazima era abalaga obukyamu nga bukyamu mu mbeera bwetyo. Ebibuuzo ebyo bwe tutyo bwe tusobodde okubeera nga tubiddamu biidhinillah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga bwe tubizzeemu nga ensomesa entuufu era nga yensomesa y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Waliwo wano ebibuuzo ebirala biringa bibiri kamala okubitunamu then nabyo biidhinillah subhanahu wa ta'ala ngenda kubeera nga mbiddamu era mbeere nga mbibasindikira insha Allah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.